Simukasi akanunga tolekere kyatwese nagamba isola bayo boy VJ Junior the Incredible Eva challenge kaguje kawaji kabeja yaman njagala bayisa mwangu ngamba tegeeza nti kasema kembade munsaba enyu akaitwa the prosecutor Akadonien Kawaka kagenda kuba kafuluma olunaku lwaliro olukedde olwaliro kagenda kuba kafuluma era ne ku mutimagano gwa muno watch kagenda kubeerako nnyo wabula sike ko kangenda fulumiza ko ne busema waitwa the Dune Prophecy kasinema kano ka Dune Prophecy njagala mukawo obudde. In fact ndozo onakulwa Saturday ngenda kubanka kola ko review etonotono ngenda kakola ko review etonotono so the prosecutor olunakulo lwaliro kagenda kubera mu nyumba mu VJ Juniors Productions era nga mugenda kasika namba agency bafe abenjawulo. By the way waliwo HPA kigenda okujja soon kigenda kwatagana ku distribution waliwo HPA tuli mu kuteekateeka ekigenda okujja ate kigenda kubera massive nga buli woli okafuna buli woli